mwerabidde mwenna bamaama tubabikidde nti mkyala omulindwa olw'omukyalo afudde nnyo tuga inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Ne mwami Christopher Sebuliba ow'Erandani yafiiriddwa muwala we Robin Nantumbwe Sebuliba Sebayiga ebyokuziika munaategeezebwa. Okay, happy birthday greetings endeta ani ono muganga Shemu yatumidde mukyala we naye maama ayagala kusoma buli kagambo. Here's my dearest Adela 36 myaka 3 mukaga Shemu jomaze n'omukyalo. My dearest Adela, 36 years of love, laughter and adventure together. You're the sunshine that brightens my day and the safe haven where I find peace. I promise to continue loving and cherishing you for many years to come. Happy 36th anniversary with all my love. Shem Muganga. Watawo ku myaka 3 mukaga abulana muteekako nga musika. Hagan Kagan, Mam Flavia Gari Netflix bakutumide nnyo. Belated birthday greetings again our teacher Latifa Namtebi Basekare Kasanga bakutumide nnyo. Belated birthday greetings again our Shami Luyombya. Omwami we Wycliffe Luyombya yakuweereza obubaka naye muna inabula ebyereti. Reverend Freddy Father Bugembe Kimanya Parish bonaba tumide nnyo happy anniversary. Atobako bugende wa Hagan Kagan wa Budo from Mami Flavia, your sisters Caroline Christopher kwagaliza birungi. Happy birthday to Nalugo Jennifer Wechisala from Mama and Daddy Bata. Atene happy birthday bako bugende wa muwala Najuko Hilda Letitia aweze emyaka 3 olwaleero. Asonga tera happy birthday zigenderyo mumbe Kayondo Sumaya eroba ko bolalo bwa mazali obugenderyo omwana w'obwala Jackie tukwagaliza onako lungi. Okay, mutabani wa Dwayne Wade ne Gabriel Union azanya sero mita Zaire Wade awezeze emyaka 23 onako olwaleero. Alexia Puteras omutegedde mwana mwala kubandiba atenga n'omusa omutebi wa Manchester atateba defensive forward Rasmus Hojlund naye asala keko onako olwaleero defensive forward katukubaka yimba biti de songo aji. Ya lero mama the freshest tilapia mu kibuga agenda ogulenge gay kuba simu noti 773 mukaga genda ogulenge gay no ojja kunyuli anti yanjawulo nnyo byonna nkujukiza bane tulina Valentine promotion His and Hers eri kwete 9.2 eyo mutabire mu ngeri yekivubuka no kwete 8 gwe muyimbira akayimba dire bigambo bikibiche mwogera dire bigambo byo go bijjemu ngabo obyagala obitekemu era ebigambo ngabo ge byagala wayimba mu ngeri yo nsononsi buyimira munno tugamba ntino Valentine promotion eyo egenda era nga tugwa abantu tugenda batwala mu show ya Joffrey Lutaya tugenda batwala ku Hotel Africana tugenda batwala ku Jovia City wali Makindi awapya tugenda batwala Ohera abe Masaka tugenda ku Nana yonna banayo abantu banayo muyimbe abantu muyimbe bulungi nnyo ate nga ne Kinte kujukiza ne ganti tulina somero Sadida promotion amasomero tugamba genda ku Kinte Electricals wali mu industry area gula ebintu tukusalireko 20% yingira mu kalulu mwabagala twagala bana smoke detectors okulanda amasomero gano omuliro guno ogujja ogudetecting amangu tulina ne fire extinguisher tulina buli kintu kye weetaaga tulina solar tukusalira ku buli kintu Kinte Electricals yazo kuyamba gwe jangu tuteese ensaswe ejja kwa ya mpola Dr. Mukebeza Katoro bwa masirimu jali mwegendeze atinga ne bola naye alinnye mpox abange gwe peace jan aji male birete Ebola Olimba Ebola Diani Ebola bana ya wairiza kwa Diani oyingiride ndadda banayo Ebola wali wosose watufu naye waajika wendabenda Tereze Dongolyo kumanda mulondo Tira Road Najera Bulindo tuwagayira makuwa mugatukolera emperero kitezi kitibu wambo fetu abakola ki matugase mutombe unya gatako bugasi totolako hakachiko katu emanje koti yatudde teyatudde teyatudde kwigavu tukyali mu kibululu kiki ekiddako Attorney General yalina okuvaayo okutaasa embeera atubuulire tebamutadde akyaliyo ani gwe mutegedde gwe mbuuza olagayina okujja abantu mmwe talina okujja obadde obuuza adde mbuuza oba bamutadde no wagundi owe Masaka obuuza watira lona nalukola wamulabye nalukola kati abulamu bigambo
ebigambo byokka twagala asindika ebigambo nga segirinya byasindika olulimi lukyalira abekawempe north tubuuze abekawempe kiri kitya Moto Center East Africa tugantino tujja kuba buli kyeweetaaga emoroka Kia tuzirina tractor Sonalika tuzirina pickup tuzirina za MG ate nga ne Peugeot nazo tuzirina King Long buses tuzirina ne multi brand workshop ennungi ennyo tugantino jangwe emoroka tugigolole tugifuuyire edde ku mulembe okay twamusobola Kaire Emisiri mu mpakeza FIBA Afro Basket Qualifiers timu yaffe y'abaana b'obuwala emanyirwa ga Gazons yakutte Kenya baba n'eginyiganyiga embirizi zabadde 7-8-5 muzannyo gwasose nga timu yaffe ya Gazons egenda kudda mu nsiko olunaku olwaleero essaawa emu yakawungeezi gatutuuka n'abategesi abamisiri bweligole kubanga tetutuuka kakati wali masaza boy top scorer wa 2-2 Charles Bale amaze okugenda ku klabu ya Gor Mahia wali mu ggwanga erya Kenya ng'amakulira ne sport eya Rwanda amaze okujegatako so nga ate Ibrahim Kasinde oli omusajja w'emisinde neke mwanjudde emugase ku Alpha Sali gwe bamaze okukansa okukola ku klabu ya Express walabye ekintu muganda wa Haji kye yakoze yagalabye enzono omwana agenda mufuula empologoma mwenaba mwogerako muswale mwana ki yagambye ngenda mufuula empologoma y'omugagga wa Kitala agisuddewo tiranga nno Dr. Mulindi Omutyanga agisuddewo kulaba nga waniso ojja kulaba gye tujjaawo ayina byabala ojja kulaba gwe atabinetize contract abadde akyaliwo nga kiyama n'asazaamu nozo olw'akaseera kanasooka agende mu bantu be abategeeza ensonga ayina byabala asonga ate klabu y'abanafu aba KCCA esazeeko abasambi 6 nga yeteekera oluzannyo olwokubiri olwa Uganda Premier League kuno kuliko Emmanuel Loki Masaza Boy 2-19 bamusazeeko Senoga Kagawa Juma Ibrahim Abubakar Mayanja Elvis Mwanje ne Joseph Okwang bona babasazeeko kakati bwe libasomero muganda wange olusoma lwatandise tosuula nanga Cradland School tukulindire wali kasanga tukidde batuga wetuli tumaze okubanga tetweteka okuyoyota omwana omulabirira obulungi ennyo n'okumukuma tugamba wanaokawoleta omwana ku nnaku olwa bbalaza n'omukimu olunaku lwokutaano ng'ali ku muzooli ku noti 754 092 so nga te noti 775 967 Cradland School tuli wali kasanga tukidde matuga Masaka Maple Leaf nayo yatuwadde Valentine Maple Leaf Hotel Bugente London Derby egenza okomekerezebwa West Ham esose nekulembera abasajjawo sinevaayo negamba BM omusajja bamuyita Palmer big size akubye goal esengi ya mwaka baba kyokka kaana kato naye baba kakuba omupiira mpira gusambibwa bakulu olina okuba bwoli mukulu oba olina okuzanya omupiira omukulu ogulaga nti oli musajja ate omaze ogenda kwogera ko Ronaldo batogera ko Ronaldo mbadde simwina mu nteekateeka tonamwogera ko nti yasainize contract empya asainize bagenda muwa 188 million euros a year tweyanziza eyo good eyo bagikwata eyo they are fraudsters they are money launderers kate kafunye zino kakagusambe kaguwulire kati jjukira Ronaldo ng'ogyeko okuba nti azannya omupiira alinga ambasada ekintu akitunda era bana bamakasi Rashford bano simanya ono mwani yali ku Aston Villa omungereza omuteebi Ivan Toney abakubira nagamba wayi lwaki tojjeko mulimu gwakula nti liigi ekulaki esituka abeerenga kwegamba agitunda mu bantu so kibeera tekyewunyisa yo bannaffe ekiro bwe kitambudde akadirisa akagaddewo tiimu yo bwe baterese musambi tulinde wali musama Mark Asensio bagenze mu Aston Villa bamugye ku PSG tiimu y'abanafu aba Man City yesinza okuba ng'esaasaanya ensimbi obukadde 173 eresa abazannyi banya okuli Kusanova okuli ono omwana omuzibizi bamulese obukadde 173 basambi bana bokka anti kati January babeera bayunga mu buyunzi singa sizoni etandika omama moshi bona ekintu bwe kitambudde ate nga olunaku olwaleero apanel egenda kubanga ezanya Oxford QPR ezanye Black Bantu ali mu English Championship anti Coppa Italia tiimu yo eri mu nsiike ekyali Atlanta tiimu no they are the one the next one thank you so much agenda kubanga ezanya n'abantu benyini bazimanyi baga ndi mutabire hajjo yo ne tiimu ye ya Bologna baba Marius Kago tukujugiza nti Rwanda matching mkwano gwa fugo atambuza ebintu okubijje China jangu wana ebintu byo byatuuse tutu matching ewo kawe tuli esimu ya Ferinoti 723 mwabagala okutumya ebintu China we kwate Marius Kago ate bo aba kids and love okujukiza nti okubeera n'eggwanga eryeyagaza kyetaagisa abaana bakuziddwa bulungi mu mpisa ez'obuntu bulamu ate nga n'ebyabagezi babanguddwa bulungi kakati leeta omwana wo ku kids and love daycare and kindergarten esangibwa bwe bajja ku luguudo lw'Entebbe
opposite Shell Webajja era registration gyeri buli lunaku abatwala abaana okuva ku mwaka gumu n'ekitundu okutuuka P4 essimu eri 0702 620 ng'onoolemera mu bwavu kwe kumunaye kwe kulima omusiri gwa muwogo ekika kya Narokas 1 kyokka ate abasuubuzi beeyogeza nti baagala muwogo bwanjule kati nakunyumizaako ku lumonde baŋŋamba lumonde akola ne mulima bulungi nnyo nezijuza ka pikapu kankali dala mu kibire mugatuula wano batugamba akatale kayitirivu nnyo wali ku gundi ku Kaleerwe etwala empereerwe pikapu ejjudde lumonde sise kikofiira tebandaba madamu yafuluma yatunda akasete ne batandika oyo ate wakitaka gwaleese wakakobe nga yagenda kitaka alimu kawuzi mu mpozi leeta bwe tunatunda tunakuwa babala kutunda okuwa namaliriza mugabye ku byalo mukyala pulisa munange ebeera awo bannange okusoma kwazzemu abaana bajje wadde twabagamba mubateekeko mu bizinensi zemukola bakole naye abaana bajje mu bizinensi baddeyo bagende ku ssomero ekintu kyatandise dda kakati nonkujukiza staff room mwina kubeeramu mugaati gumu gwa family lofu abaana nga basoma family lofu woteri family lofu buli dduuka lyonna ne supermarket gendayo mugaati ogwo mulungi emyaka 3 nga tugufumba mukwano gwa we've tested the test of time tugamba ba agents mujje ku company yaffe wano enatete sobole okuba nga tukola ensimbi family lofu omugaati muwoomu nnyo wagabuwa jamu mungi ku nguudo baddereva tubere bagumiikiriza bw'oba osobola okuyita awala kozesa alternative routes agende Jinja yite Kisoga lwaki weesiba wakati mu mabira liriita eri ebbali agende Masaka weewala ekyengera bada nnoonya ekkuba eriyite Bujjuuko lye baŋŋambye njagala kwewala kuyita kyengera ebujjuuko anti oba oyina waliwo lwokwate Bujjuuko n'ogwamu emayoba anti otema bwoti okwata Mityana road notuka Bujjuuko mu Katawuni n'oleega ogwa Maya n'ogwa wali Nakirebe oba oyise Maya njagala okuyita bwe mba nsobola okwewala kyengera oye mwewalira ddala abavubuka muyiga okukola enensi kukola baako omulimu gw'oyiikiriza okukola okulebeeta si mulimu obufere si mulimu obubbi si mulimu nedwanya abakyala abawangaala abawagira abayekera bayi mu 23 era ng'awoza kimu omusajja mubbe okutegwa ngeri ye mu 23 omugobeko mujjawo nedwanya abasajja abawagira Rwanda bawoza kimu weegaane ne baba bakutte batya weegaana those people are from Uganda. Bambuza nti are you sure there are troops, Rwandan troops in DRF? Said, I don't know. Moto Abakazi masomero twala omwana wo musomero lyosobola. Omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu pini ye y'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano. Beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti 2 noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti 335 344 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Ntake lemon bar soap towerabira ntake zuru blue soap towerabira sabuni ayigirizwa omwana okukola ki okukunya sabuni wantake atya mulalamu ntake soap cooking oil omumanyi wali omukozezaako oba tonna bagenda mu supermarket ogenjagala ntake soap cooking oil ojja kulaba enjawulo omufaliso osula kugwa uniform kwagwe gusinga genda ogigule wali ku Kyambogo showroom factory outlet yaffe ekawempe ku TikTok ku Tik Hotel kamo cha maso ga Bank of Baroda era kuba n'essimu eno noti 800 38 000 mwana agende n'omufaliso gwa
gwaki gwa uniform. Yes, atenga nkugamba muzadde yenna ampuliriza, let this be your chance okuba nti otuwa omwana ku Castle Junior School. Tuli wano nno kumpi kazo kawempe nga wakaita ku bitaala bwoti okulinana ne St Luke Church of Uganda. Mukwano tugamba Nursery Primary abaana ab'essula n'abava ewaka endiya nnungi nnyo ate nga basulayo munayibo oba oyagadde enteekateeka endabirira yaba omwana tumuvugira dda paka wakakadde n'okawulira ttulu ng'omwana akomyewo. Tugamba ne talent zivaako ate nga tukubire ku simu mukwano okuwandiisa abaana kugenda maaso Monday paka Friday eri noti 7 noti 2 95 37 48 ye banafa ba Castle Junior School. Yo Haji Daud Kamnya omukuru Moses Matovu wa Afrigo Band ne Haji Atolimu Seguya babayita okubawo mu kusomeddwa y'omugenzi Haji Ibrahim Seguya ku Saturday nga 8 evumba bulemezi omukolo gutandike saa 3 ez'okumakya. Makinde Junior Academy kusalama road obamanyi somero lisinga obulungi liri kusalama road waliwo kawiri kula Makinde Junior Academy twala omwana twatandise okuwandiisa obako esimu noti 7 naye omwana ate bw'oba omugulidde ebizigo bya moviti oba omukoze bulungi banga tebwe birimu n'okuwangula birimu okuwangula Benson bw'ogula gumu ekitundu paka 9 waliwo okuwangula bucket bw'ogula ebyebiri paka 4 ate waliwo okuwangula school bag n'ebirabo ebirungi kasogula ebintu eby'emitwalo 4 ekitundu ebya moviti. Guys at Cambridge College of St Mbago limanyi Haji liri wali manyangwa gayaza tusomesa abaana tugamba leeta omwana jangu waliko office zaffe waliko nga ku comfort cottages wetuli office yaffe weri esimu yaffe noti 7 11 omwana yenna senior 1 2 3 ne 5 mulete jangu omwana tetusomesa sciences omwana nayiga nokole nyonyi biri wali waffe naye omupiira nno namasuba boda stage ground ne busabala boda stage ku Sunday wano akubasiri kitekedwa okubaka emupi kya mukulu John Baptist Kiyaga ajja wali namasuba boda stage ground ne busabala boda ku Sunday no ku kisawe Masajja omupiira gutandika olwaleero tulina Comedy Junction stopover ajja Sofia na Moti Mbalanguzi ne ba Comedy Junctions bulijjo manyisinya emitwalo 2 nga twatandise dda ne weekend gye tulina omuzannyo agimutegedde omusajja gwe bafumise ekiso n'afiirawo mu ggwanga erya Ghana muza muwagizi wa mpiira kule kuwakanira kilabu zaabwe ezo abantu balina sajjaakasuka Uganda esinza abawagizi basemba si balaba nono badde tebakayanira nagwebwe badde kugwa waka wasante kotoko ne befubita ebiso badde manyibwe buno obuvumira abantu ku social media obwefuula mbuwagira nnyo tiimu badde manyibwe bwoyogera mani ndi ku kibumba yeri amumanyi aro banyo omwana entambula ennaku zino waliwo omugagga n'omwavu bw'atambula kyono omugagga wamuga kulikayo naga man lwakwa Heathrow naluddewo nnyo mu transit then okuva Boston abasajja ba ICA bana we had to go through but Dubai was fun we spent 3 days in the dunes n'amaliriza kedde ku makya nnyingide wasuze weeraliikirira omwami wo ntuuse kati nyinkidde ku makya nze natontegeera nange wasuze obwedde omutima gundi mu kkubo neeraliikiridde kiki obuzibu buli ku ki baasi yafiiridde bugonzi katawo kiro sawa 9 ne tulina nde tulinnya loole y'ente kyokka nga loole oba ente ndoza zaalwadde olubuto tujjamu ekyekerawo nezitasuka nze natuusa wakanga mpunyanga ebyera abadde Kaliisoliiso W'ebyemizannyo Mmoto ku 88.8 CBS FM.